Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muri mutyanze Nurudini Ntege omukuru Samuel Kasozi yagguse dda babuzeeko ewatali kumala kaddi. Nja kuwebaliza ddala bonna abatulaba ku mikutu egy'enjawulo era abatugoberera abasharinga so contributions zamwe zonna tuziwe ekitiibwa mukola kikulu nnyo mwebale nnyo mwongerere ddala okwo ffe tujja kujjanga tubawe ebyenjawulo. Omanyi nagenze nendaba ekyagudde mu maka ga speaker wano oba Kafu Road Makinon Kafu Road wano ku Fairway Golden Tulip amakaga gali awo. Ekyabaddewo bazinza amasika vijejinga agamba misana tuku misana tuku sichi ne balumba amakaga speaker ebivuddeyo tebitegerekeka sente za mukiro okufa obufi ebisawo dola obwetaano temuli 15 okitegedde ne bavaawo awo bataddeyo n'ebyokoola si byokoola ebyobuwangwa bino ndeku mbogo nayo babireeteddeko obutuufu bwakyo bwe simanyi kuba olumu omuntu ayinza okujjawo n'akupulantinga si byakuwaka eyo yennecha y'aba Pan-Africanist omukulembeze w'Omuafrika bw'atyo bw'alina okuba olowooza Anita Amongo yekka y'abirina ebyo kati sooka ombuulire ndabye embugo ndabye ensaasi ate bantu balina sapula okufa ne paapa akolako bw'ati. No, kankubuulire competition yali mu politics n'okusinziira ku obusavu obuli mu bifo abantu bye balimu ebyo bye bikolebwa. Olowooza Museveni ali yekka kyogala ne tumubikulako tuti n'ogende lwaki tuloba n'ogende waliyo obusenge bw'otusobola kutuukayo nga ne bw'otunula mu butunuzi omusirikale akukyusa nagatunula eno olina omusirikale ng'atuukawo we yabuukira ente enjeru n'eggalanga baali babuuka ki? Yalabika yali ku bulombolombo bw'abali ate kaakati na buno bulombolombo wano bannabyabufuzi abasinga bonna ekyo kyekimu ku kibataasa emmundu ebeera wali n'ekyo ne kibeera awo mu Afirika wano ebyo tebyewalika. So kaakati Anita Amongo kino kyekoze nabitunuddemu n'embuuza ku bantu ababitegeera tewali nnyo kibi kiri awo wabula kye yakola walabyewo ebifaananyi abantu ababaddewo wabeetegereza. Anita Amongo yabaddeko kuliko ekifaananyi kya Muhoozi kuliko Salimu Sale kuliko Museveni ne waggulu ng'aliwo maama Janet mu yero. Ebyo byakadaaga ne kadaaga baabireeta nga bw'obiraba bwe bityo. Yes. Kati nga biraga bano bo ye baali baamutama bonna. Kadaaga ani yagamba nti baali baamutama ngamba oli bwe yali akola abyeteekako yagamba nti bano boolaba yateeka wano baali baamutama naye byonna byambu anti kaka naye anti bino byavuddeyo biri mu mawulire naye biba byambu era tubyogerako tewali kyesinga byonna n'okubeerawo okwa baani balutamaguzi neki byonna so oli ayinza okulooza byambu naye tulina okubyogerako. So kaakati wano Anita Amongo ng'ali mu kifo ekyo tomusubira nti ye ajja okutunulira abalala bajje bamugyewo bwe batyo balina okukirwanira. Kale bino yabikola n'amanya nti bano bwe baliko amaanyi Salimu Sale baani bonna n'akozesa means okulaba nti no ki agula obuganzi ebyo byonna byabadde kugula buganzi. Walabyeko kwabaddeko egundi ensumbi enzirugavu eyo bazikozesa nnyo okuddira okuba nti newookola kino nze saakikkiriza nga manyi bibuuzi by'abannaye omanyi bannayuganda mu kwonoona amanya g'abannaabwe si kwonoona ebintu bino ebisinga realities bannabyabufuzi bwe batyo beekuuma olw'okuba ki obusavu obuli mu bifo bye balimu. Olowooza Anita Amongo bameka ababiwoomingirawo abaagala okubeerawo so kaakati beenyweza wogende Kenya ku mulembe gwa Lapu Moyo eddogo lyali mu state house Kenya eritagambika bibino kaakati kyekya Bulaaka eno sindeku eyo ndeku eya Bulaaka eyo wobuuza ababimanyi bagikozesa okuddira obeere ng'oli nemazajja tugenda kisuuleko oli bagikozesa eyo okuddira nti n'ebibi byonna byakola tebabiraba kwekozesa eyo eya Bulaaka eya Bulaaka eyo omulimu gwayo kushieldinga muntu nga newakola ebive tebabiraba mulabawo nzikiza temubiraba waliwo ekyo ekiringa ekyembalabe guli awo waggulu awo ekireko ekyo ebyo
ekiringa ekyebisundu. Yes, kati oba wangamu misambo gwagenda kukozesa gutya okusobola okukozesa kino ntino wabeere nga tebalaba nsobi zange n'okuteekawo okufuna obuganzi bano bonna bola yataddeko yabuli ateekawo bonna afune obuganzi nga yagalibwa nga ye abali mu makkati bonna balowooza ku ye kaakati bakozesa endeku then ne bajja ne bafuna n'ebirala wano ebireetera okukyawa abalala ebisalesale linga luddo kaakati ate eyo yabachwezi endeku y'abachwezi yagireeta bonna biri omwo Anita nga muka si muka abagezi be bamukolera ebyo so kino kya bugezi ekyo kya bugezi omuntu yenna abalaba bonna lwakwata n'obakebera ennyumba zaabwe abulaputire ojja kusanga ebitagambika bonna ojja kusanga abamu balina n'abaana abafuuka bakasiru nga babeereyo mu bisenge tebavaayo byazanga bizonto ebyo ebibataasa ebyo so kaakati bonna babikozesa okwoprotectinga bonna kababeerawo bonna bakadaaga bonna si batono Museveni naye ayinza okubalibwa ate oyo kikanabuka leka naawe so ebyo byonna yabikozesa one okulaba nti no tebalaba nsobize okulaba nti naagula obuganzi mu bantu abo then n'okusiranya banno okulaba nti no tebabafaako weza kadaaga lwaki yawoloma nga bamunyiga ku bwa seeke so oli abikozesa naga bano kambejjeko kamba kuba ebbali kati byabadde kinga bya bonna ate bennyininyini be bamuvudde mu lufaaya anti kaakati waliyo omulala eyanoonyeza ndowooza n'omugezi n'agamba nti wano wooyo bamuwa tewabawulidde ne wa pulezidenti nga beeronkoma oli mulogo oli mulogo olowooza kyava bamanyi facts zonna era ebyo byonna biri wakati w'ababiri abo ono agamba ewange embula muti ebikonkona mu nju ono kaakati n'oyo tali yekka kati waliwo eyamwambudde n'agamba oba bano bakyaza babibye wali abagezi nabo baddeyo ne bamuyiiya ne babuuza jjajja tukoze tutya nti ayinamu abachwezi ayinamu ebyaki ayina bino na bino nti kaakati katubibbeyo ogera okujja osanga bintu webiti nga bino bebayita lubaale mubbe okuuma lubugo lubaale kibaja kati no lubugo lubugo nga naye temuli ng'oli omugezi yakuddide n'akufulula feva yonna nedda wali kuba ekigere kino ekiri wansi nyini beewaabwe be bakiriko kuba ono muddugavu bannange ekigere waggwanga so kaakati abantu kyenjagala okubalaga nti one African politics alaba ekifaananyi kino teweekanga ebyo bya bulijjo ne bakeera enkya wano ne batandika kwaza ati random nti no leero tugenda waani tikatugende wo boss ojja kukuba emiranga tugende wago omusoto omukazi ojja kusanga ebiri eyo mayumba gaabwe kitalo butalo nkugambye abantu baffe lwakuba bagano badinayinga buli ali successful tumutye no nadamu politics ebintu ebiri competitive nti abakuyiga bangi ekirala wasava kikabuka Kenya ku mulembe gwa Rapu Moi yakwata obuyinza 78 naye balaba eddogo kumwe ne batuuka n'okuleeta etteeka Kenya eri convicting abantu ab'eddogo nga Rapu Moi kimususeeko bakeera ku makya yali muyambi wa Moi yali munnamawulire agenda okuyingira ofiisi yasanga omukyala asiseemu empale zonna ziri wansi ali mu kufuuyira mu ofiisi buli direction ya Moi ofiisi ya Moi ng'afuuyira Moi akuba mukka nsonda ku nsonda yagamba mbu yasooka n'awulira nga gun fire nalowooza omuntu ogenda okutuuka ng'omukyala panti ziri wansi ziti buli direction yonna anti nedda baali waliwo abamuvuganya okumugoba mu ofiisi yali muyambi wa Moi nadda ku ekyo naye yamukwata yali mu kalenjini munne n'amaana ne babisootinga apo waliwo omulala baali bamuyita gundi yali munnamawulire wa Rapu Moi okumala emyaka 24 naye yava mu bukulembeze nga yakavaninga ebya Rapu Moi naye Moi yakeera mu ofiisi kumakya nga munnamawulire akuba ebifaananyi oba akwata ebifaananyi tannaba kujja ng'ate ayina abagenyi abamukyalidde ayagala babakuba ebifaananyi munnamawulire taliiwo kaakati ono baali bamuyita Wilberforce eyali omu ku bayambi ba Rapu Moi gwabaagala ayambeko okukuba ebifaananyi kuba yalinamu knowledge n'omulala baali bamuyita Auma ne bagenda mu lookayo ono waateeka kamera okuseekayo kamera nga bagisibako omukira gwa Kamuki leka naawe
ngeri kuli ewujja omukira gwa kamu gye bagusiba ku kamera gugitereka naye ng'ebyo byonna kiki abawoomingira ekifo kiri bamugyewo okubeera munnamawulire wa Moyi bangi ng'alina okweganga abantu balogo batyo lwakuba mmwe mudda wano ne mudinayi nga realism yabula mu bantu baffe naye ng'ekiri awo abantu bakambwe nali mbulira mu basuubuzi ekiri enakaseraawo mu state dogo liyingira nno abaana abatambula ku konvoyi z'abanene baleeteko omupya owulire zivuga waliwo omwana eyafa recently awo bamuteekako butesi ku konvoyi ya kambireke sijjaku yakanukirawo nina gwe mumanyi babatwala eyo mu western kuvuga bavuga sisino truck bino bikatapire bikola enguudo bikyebyo oba bamusoga wabaawo amulimirira ne bamugamba togenda kuvuga ate yabinyeka nabo yetuulira wali ne bajja ne basika katapira mugijje wantu badriver aba bamakanika bana ye ne yerinyira neddira obusoga munampita teyababuulira wamala kuyita bbanga nga ne bagana yeno gundi terina buzibu bwonna ono lwaki olwagivuddemu neryoka ebeera bwetyo ne bamuyita ne bamuwa ssente andi kimu naakola bwati netambula so kakati ebyo byonna just level ya competition n'ebifo ebisava diirwe eziri awo tezigambika kyovola obwa sipiika bafiirawo goloza lwaki ekyavuddeko bakube n'omukolo emukono bayite bemupi ewo bosi kiki kyemulwanira ennyo ekubanga kuweereza sikuweereza diirwe eziri awo sipiika wa parliament afuna delegation esagambika Anita Amongo yafuna ogundi okuva Saudi Arabia Crown Prince Salman ne baaki bonna mu 2023 ne bajja awo wokka okumitinga speaker kiba kiwedde obugagga bwo bumazzi kiba kiwedde kakati ezo sente ze mwalabye ezo sente zonna ezisinga basijja mu money round diiru ne gundi ngenda kuziweereza byonna zimwe muva sente si yeyeka nkugambye ne bakola random sample ne bagenda nga bagwa ku maka ga buli muntu ojja kulaba ebitagambika nina gwe manya yakola munnamawulire yali amufeera mbuno nina ekifaananyi kyo nga oli mu ssabo ate nga yali akirina oli yamukwata vidiyo ng'ali mu ssabo Samuweya ne bagenda bakiweereza omukuba yamiti tugenda kiteeka ku media tukite essaawa yonna yes tukita oli yabayita Kabira Country Club mujje musinkane omuntu abawe ssente temukiteekayo batuuka ku Country Club nga balinda omunene gwe balinako vidiyo ajje omunene si ye yajja mulaye yajja nti akakati mutwe mu motoka tugende tumusisinkane Samuweya sijja kwogerayo bagenda mu motoka batuuka eri bagula gate 3 abaana bamanyirawo nti bino biwunye okutuuka kwesembayo nga muli agabwa agatagambika okuyingira ennyumba baalinya waggulu bakka mu go down basement ya kusatu wano mu Uganda wano ekitundu kirinanidde kiraawo bakka wansi batuuka wansi omunene n'avaayo omunene yanyumyako 2 n'akyusa face nkulaba nayo kabagamba kaakati wano we muli mukimanyi nti nomuyinza n'obutadda kulabika ku nsi mbalaba balina ekifaananyi kyabwe n'atandika omu gw'oli munnamawulire bwe wagambye oli wa TV ki nti TV bweti ne bweti ng'alimba n'akubirawo essimu ono mukozi wammwe nga negundi azirina contact za TV ezimu ku nnene wano mu ggwanga n'agamba si mukozi waffe tetumanyi nti gw'owedde nadda ku mulala gwe ti nze ndi mutabani wa gundi ekyabataasa kwe kwogera mutabani wa gundi nga wa mu western ng'ate n'ono amumanyi n'akubirawo essimu oyinako omuntu bw'ati ne bw'ati nti wuuno agamba mutabani we n'amuwolagira halo taata nze tikakati gwate okola n'agamba gwe singa mbadde simanyi taata wo mbadde temugenda kudda ku nze tebantiisatiisa na bifaananyi bino mu vidiyo naye ng'abaana batuuyanya olutuuyana mu ddakiika awo zisala zambuka nga babodegaadi abali wali abalina ennyama bokka abalina ki ebiwa biri wali enjala ebiruma ebiwa tosobola na kuddayo ne mu geeti ne gye bakuyisiza totegeerayo tosobola kuddayo wana e Uganda kye yakola olw'okugenda abagamba eno vidiyo ekome wano lwendigiraba muwedde n'aleeta akasawo hafu ya kiro 5 eya sente n'azibawa
bayagala okugaana ozijjawo n'agamba omukozi batwale ne ssente zaabwe temuddamu. So abantu balina ssente ye zitagambika mu mayumba. Yabapimirako kilo nga 3. Yaleta just waliwo buno obusawo obutali kira 5 naye obuddako kira 25 n'akasuula awo timugende naye engeza n'enziramu okulaba fiidi yeeno. So abantu bali wano balina ssente ng'ate banene wano mu ggwanga balina ssente mu mayumba. Kaakati bino byonna ekyo bakikola lwakuba Anita Amongo ye target kumujja kuba speaker. Era nawe njagala kugamba kyogamba Anita Amongo kizibu nnyo alina byakoze ebinene nnyo. Babikoze mu ggwanga wano abalinga ye naye babikoze. Ate then batugamba sajja biteri bulwako kalungi. Anita Amongo ye muntu abadde abbako bulungi koko alina byako. Waliwo ababba abatalina na kye bagasiza ddala ggwanga. Ya abba n'atuwa n'atuzimbira. Sijja kugamba nti ye nkole yali badde naye tukompeyalinga ebibi bye tulina mu ggwanga. Yes, ekitasonyikira. Tuyina eyabba eza Gafi. Ewaabwe yakolayo ki ono nno ye yazimbako. Ani yabba eza Gafi? Ndeka si bangu bakwogerako abo. Naye nga bamugobako ne mu kabineti n'asooka atuula. Ezaali ez'abaana polio n'ebirala byonna Gafi. Gundi baali bakiteekawo European Union oba na UN okulaba nti no basponsoringa endwadde zineki. Yes, naddala TB. Kaakati oli olwazireeta donations zonna zaabula. Obubbi obusinga wano e Uganda va ku zino ssente nti za parliament. Obubbi obusinga e Uganda ssente za donation. Tezibeerako accountability, parliament tezibuuza. Zonna ezijja singa zigwera mu mayumba g'abantu abo. Naye oli eyazibba ononya ne church mu kitundu kyewabwe teyakikola. So nga ate ono nno alinayo essomero ebukeddeya, alinayo ekisaawe kye yasimba, alinayo ebikibi. So at least oyo abeera kale koko. However much nti nno obubbi bubadde bususse mu kiseera. Nyina n'akoze reference kyokumanyi omukazi mubi nnyo yagenda ku mukolo president kwali president n'awaayo miliyoni 2 ye n'awaayo 10. Kaakati ebyo president Museveni bye bimunze era nakimanya na predictinga ne mbagamba nga tukyali n'akaluute kanna ne mbagamba Anita Amongo bajja munyiga. Lwaki walaba ki? Nze okusinziira ku history buli lwabeerawo transition ng'omukulembeze eiza akaddiye oba alwadde worldwide abantu abalwanyi nga Anita Amongo tebabaleka mu ggwanga nga bayinaayina. Ekyo nakipredict. Omukulembeze bw'akaddiwa. Omukulembeze ng'akaddiye alwadde abantu bamanyi nti no bano basobola okulwana basobola okutuddira mu bigere basobola tebabaleka mu mawanga. Leka nawe biri wano. Kaakati tebiri wano. Kankuweeko Kaisari Augusto oba Augustus Caesar yali anaatera okufa. Waawo Roman Empire ku biseera bya Yesu waazaalibwa Kaisari yali afuga Roman Empire. Nkulaba. Kaisari Augusto oba Augustus Caesar yafa arawundi 24 we baakomerera Yesu okwaliko Tiberius. Kaisari Augusto atuuse okufa nga akaddiye. Wali we nalabira struggle kye bayita clearing the line of succession. Ekyo nakigambirawo wano e Uganda. Twali tugenda okutandika omwaka guno. Nali nkola show yange emalizaako omwaka mpa prediction nabagamba ebintu bye tugenda osinga okulaba mu mwaka guno n'ekisanja ekiddako tugenda kulaba obubbi bwa ssente obutalabikangako ate nga bweyolefu buli omu asobola n'obulaba. Lwaki? Abantu bonna nga waliwo ssuubi ery'okukyusa regime omukulembeze akaddiye okubba essente yebeera chapter yaayo. Lwaki? Essente ezo bazikozesa nga ransom okuddamu okugula freedom yaabwe. Batya nti buli abbye essente singa regime enyenyezebwa naddukira Kenya ne baddukira egindi essente ze babbye ze zibayamba okudda e Uganda. Okugeza Philippine waliyo omukulembeze Ferdinand Marcos yali nakyemalira era yaviirako kye bayita people power revolution ekigambo people power. Ferdinand Marcos ye mukulembeze owokubiri kuba kyasinze okubba ensi. Ye mukulembeze owokubiri Kenya. Philippine. Ferdinand Marcos yagenda ne billion dollars eziwere 15 billion dollar era yali yazimba ne Trump Tower eya Trump yali yagizimbira mukazi we naye olwava ku bukulembeze ne bakitunda.
Ferdinand Marcos sente ezo ze yabba nga America emusponsoringa ng'obubbi wali babufuulanga ki royal family oba family ye ya Ferdinand Marcos. Bwe baagenda mu buwanganguse mu America ku mulembe gwa President Duarte wa Philippines yatuuka nagana ye sente nnyingi ze babba eggwanga nga lirajana sente tukoze tutya yagenda n'ateesa ne mutabani we Bongo Marcos. N'amugamba ku sente ze wabba mukyayina mmeka nti biliyoni 10 weze nti tuweeke 5 osigaze 5 tukukkiriza odde Philippines. Era yadda kati ye president Bongo Marcos. Si byadda nnyo ne kakati yaliko president wa Philippines. Aliko kati. Yes, nga naye ekyamuza baali bababanninga ne maama we obutadda kulinnya mu Philippines. Yakozesa sente n'agula eddembe lye. Ne bagamba katubaddize biliyoni 5 naffe tusigaze mutukkirize. Philippines eyagala sente bakkiriza. Naga kakati mukomewo nga mulina ne right okwesimba kati ye president. So yaliko kati. Yes, kati bino byonna obubbi bwe sente bw'olaba e Uganda. Si kipya. Ekyo kyali kisubwa bwe bazibba kati si bwe bazibba mu 2000 baali tebannalabawo ssuubi nnyo lya kukyusa bukulembeze kuva ku Museveni. Kaakati babulabira ddala ti omusajja akaddiye maama ye wuuyo mulwadde kaakati uncertainty obubbi bwe sente. So obubbi bwe sente buno bw'olabye Anita Amongo bwe buli ewa abalala bonna bwe buli ewa Nabbanja bwe buli ewa bonna abakulembeze betulaba Nabbanja amataka gaaline kakumiro gaguze simanyi omanye bulenga alina street namba ya Nabbanja agambikako esente zaayino naye nga Nabbanja yali gyewa sente mugomesi ezo nga owo yabeera mugomesi ziri. So eno period obubbi bwa sente bukakalirwaki bonna babba sente kufuna Nabbanja alina street ebulenga ebulenga otambula bwoti wonna wali Nabbanja street nkugambye bonna yali abagula waliwo ne pastor gwe yali oba yali bishop gwe yali ayiganya okumugula lwamu nkugula oba oyagala toyagala sagala bajja kugamba tubasalaganyizaako ebigambo naye nga omukomezaawo abo balina sente genda olabe bafulanka tumwebaza genda wali ekisaasa olabe leader of opposition olaba sise namuju MP ali very insignificant bamukwata ne sente ezo. So kakati bino byonna ebiriwo lwaki transition kakati kiki mbadde nkugambako ku Augustus Caesar okulwanagana okwali awo okulaba ani asikira Augustus Caesar yali olwakaddiye mpulira yalina mutabani we Tiberius nga mujjana nnyina si mwana wa Augustus Caesar. Tiberius yatta bonna abaaliwo abasobola okusikira omujjana nnyina yamaliza yakutta obukulembeze bakiyita clearing the line of succession ono yaligira ono kakati bino byonna kino clearing the line of succession nti ono ayinza okuddira Augustus Caesar oli ayinza okuddira katugyewo eno abalala baafa butwa abalala baafa Ongabi bakiyita clearing the line of succession. Ekyo nakipredictingirawo ne mbagamba ekisanja kino kigenda kuba kyabulabe. Olwaki nti kaakati Museveni ebbanga lyatufugidde nga tewali succession plan namu. Ebiwayi biri e Uganda no buli omu asuubira nti asobola ekiwayi kye kisobola okwata obukulembeze. Nsobola kikwatamu nange. Yes. Ojja kusanga nga Saidi President Museveni waliwo ba historical abagamba nti ffe tukkiriza mu omwana waffe. Eri abasuubira nti anedda. Ate naffe tusobola Saidi eyabano eriyo yalwabo ogwo nabo basuubira tusobola eriyo abagundi basuubira bonna buli omu awo tewali ali certain ani asobola okukwata ki obukulembeze. So kakati awo kati wano ku clearing the line of succession yeri mukuttisa gundi no kakati nanti mbadde nkuwa ensonga lwaki na predicting anti Anita Amongo bajja munyiga. Anita Amongo ye mukazi afuddeyo n'approving nti mulwanyi nnyo atya. Anita Amongo yali mu FDC. Yes. N'ava mu FDC n'ayingira parliament n'amala n'adda mu NRM. Aza mu NRM yasanga waliyo abaliyo mu NRM. Anita Amongo yabakuba n'amaliza nga afuuse deputy speaker. Afuuse deputy speaker Olanya afa. Ndoza yali biliyo iziti abiri mu ebiri. Bwafa President Museveni yali ayagala ono gundi both. Yes. Okumanya Anita mukazi mulwanyi era Anita Amongo nze mutwalanga mu samulaayi abasamulaayi be balwanyi abakyasinze mu nsi wano. Kugamba mukazi ate lyantama atagambwako. Mukazi ali aggressive ate yamanya kye bayita Machiavellianist politics. Politics owa Machiavelli oba gwe bayita real politics. Abajama bamuyita real politica owa Bismarck.
Real politica Bismarck. Yes. Real politics Bismarck yagenda okujja njaga okulaga neche Anita Amongo lwaki bali tebayinza muleka nga balwana kufuna successor wa Museveni bali balina okumukuba sigamba nti no bamukuba olwaki wabula olwokuba neche ye y'obulwanyi nga balaba jalaga top ali nayo ne wabanga ye top tagisobodde kampu jasimbamu basobola okulwana okamala so kakati Bismarck ajja mu yofuzi waliwo ekizibu kya unification nti Germany okuva ku Napoleon Bonaparte bali bagikolamu 39 provinces nkulaba nga bagikutula zonna ziri independent nga balwana okulaba nti Germany yegatta nga kiremye bonna nga ate bayina abayivu abatagambika Bismarck yafuuka chancellor wa Germany Bismarck n'atula n'agamba bano bali mu byakuteesa buteesa tetujja kufuna unification nga tetulwanye Bismarck n'aleeta kye yayita iron policy oba kye yagamba nti no the great question of that day cannot be solved through mere speeches and resolutions n'agamba those were mistakes of the Frankfurt Parliament but through iron and bloodshed nti ekizibu ekiriwo ekyokugatta Germany tekijja kubeera solved mu kwogera na debate nayo kunyumya mchezo ensobi zaali za parliament ye Frankfurt kuba okuva Metternich lwe yagwa mu bazita 1848 revolution ezagoba Metternich awona okuva 1888 nga ba debating ku unifying Germany naye nga ba debating omwaka ne guyitwa bagenda Bismarck waje yagamba nze sijja kuddamu ebyo kyewali budde nze njja kosa iron and bloodshed kuzanya politics nasoka zanya Austria nazanyani nakuba Austria nevaawo nazanya Napoleon n'abakuwa bonna so ye mulwanyi okyo bayita real politics okozesa enkwe okozesa obulimba okozesa sente okozesa buli kimu ekisobose politics waddala yoyo politics era yawanguza abasinga bonna gwe bakozesa ne Museveni nagwe yakozesa bagende moshi bali mu kuteeseganya yeno ng'ali mu kuri groupinga nkulaba real politics so kakati Anita Amongo yajja n'amasalinga real politics ya masalinga ki waliwo policy gye tuyita carrot and sticks carrot and sticks eyo policy kabaka carrot and sticks nti mugundi yatandika nnyo Bungereza nti embalasi bwe babanga bazivuga okuwangula race olwokano oyina kugikuba esobola okudduka so kakati embalasi bakosanga zikuba okuziddusa ne batuuka ne bakizwa nti okuba embalasi ate tekijja kuzifuula nnyo productive abagezi ne baleeta nga oddira embalasi n'ogisibako oluti ng'osibyeko omuddo carrot kye bayita carrot and stick naye ku mbalasi si carrot bakikozesa mu byabufuzi ekyo carrot and stick bamala ne bakyapulayinga mu politics naye wali oddira endogoyi n'oteekako olugo oluwanvu n'osibako omuddo mu maaso kati yeebeera egoba muddo gulye nga gyekoma nga gweyongerayo so ovuga embalasi mu lugendo nga togikubye nako yeetwala yokka emanye egoba muddo gulye egende egulye gweyongerayo ogitambuza okuva wano paka Masaka nga togikubye so yo yokka yeyeetutte mu kwagala kati bano bakyapulayinga mu politics bakyapulayinga nti no munnabyafuzi okutuukiriza agenda so omuntu singa omuteekako force n'agaana muwe karoti kye bayita carrot and sticks nti wemba nkusibye wemba nkutaddeko coercion n'enkutiisatiisa n'ogaana muwe ssente Anita Amongo ya mastalinga ekyo azze n'akikosa kyoba yakuba bakadaaga bubi nnyo ye yagabanga ssente bano ye n'akozesa ssente carrot and stick okusobola okwachivinga sauti yali mukyamu nedda mu politics okusinziira ku mbeera eyaliwo yali favorable ku lwaki ne President Museveni ng'abiraba n'atunula ate nga akatiba yakajja ku kuba naye abadda ye policy ya President Museveni ye yagitandika nti tolwanagana nabo opposition woba okubasiba kuganyi bagule so yatambulira mu gundi ya President Museveni ka President Museveni bameka bataguze bamawu nsimanya nakiwala kiyingi bandi bonna Anita Amongo yagenda okujja ne bamugamba owa NRA owa FDC ayingira atya ate abeere ku sekene kino abagamba nze emyaka gye namala mu FDC naliyo ng'ambega ekitegeeza naye yali ku police presence bataddeyo bantu carrot mu convincing so kakati President Museveni ye master w'ekyo ye yasiga ensiga eyo
Anita Amongo najja n'alwanira mu script ya President Museveni n'agimastaringa ne Museveni n'anyeenya omutwe ng'engeri gy'asaasaanyaamu ssente ate ne President Museveni nga bimunyumira kuba Anita Amongo agamba banki be yagula okuva mu opposition ng'abaleeta ng'abagula President Museveni teyamanya nti abagula era yabamwanjulira ne batuuka Oulanyah afudde batuuka President Museveni ayagala oboss Anita Amongo n'afaayo n'amanya nti President Museveni alina kukozesa ki ajja kukozesa carrot and sticks naye wano tajja kukozesa sticks teri babaka bajja kuwaasinga ajja kukozesa ssente Anita Amongo yakwata ababaka aba NRM n'abatwala ku Africana nkulaba n'abawa miliyoni 2 mukono gumu mukono okulonda tekunnaba kuba speaker President Museveni agenda okugamba nti no oboss gwe twagenda bamugamba onoowangula omukazi ti lwaki bampitira bakabona nti omukazi yabasazeeko bali ku Africana bonna abalina yabamazidde nti tebasobola kuva nti yabawadde mmeka yabawadde ameka tuzibadde nti yabawadde 2 Museveni n'alabanga okwata sente ezo kinene nnyo n'agamba omukazi atuwangudde President Museveni n'akkiriza ne bamuhumiliatinga Amongo n'amulwanira mu direction yeeyo n'agibukiramu kati bano abagamba never outsmart your master ekyo nakyo kiyinza okujjiramu tebakikulimba osobola oku outsmart nga banja ba outsmart nze ba master baabwe ne babakuba ne babasinga Aminita yakikubya Obote ku gold scandal eyaliwo mu 6 Ivory ne gold scandal nti Obote n'Amini baali bayambako abayeekera aba Moise Tisombe e Congo nga baweereza sente ne babagulira jipu n'ebirala kaakati mu process eyo Amini yali CDF bamuwa gold n'amasanga ne bagatunda Daudi Okyenge akireeta mu parliament nti twakizudde Amini yali atadde ndowooza zaninga miliyoni 8 mu biseera ebyo ku akawunti ye ne bakizoya ku akawunti ya Amini kwaguddeko sente ate olugambo nti no baabawa amasanga ne gold okuwanyisiganyawo babawe ebyamaguzi nga jipu n'ebirala ne babitwala mu parliament ne batandika okunoonyereza era ye mu kusikanda Amini olw'okumunoonyeza yamuviirako n'okuwamba Amini naye yabbako gold scandal yani akulimba worldwide bannabyabufuzi babba babba wabula ekyenjawulo nedda ekyenjawulo ekibayambako ne Uganda kyetutalina nti eri oversight eba nnene wano President Museveni ye yabita tasobola kulwanyisa nguzi nga abantu bonna abakulira ebitongole ebirwanyisa enguzi balipootinga wa President Museveni tosobola girwanyisa so bino byonna bye tunenyeza Anita Amongo tunenye gwanga lyonna bannabyabufuzi na President Museveni yalema okuteekawo ebiyamba okulwanyisa enguzi President Museveni ne w'omuwa bamalayika 100 tasobola kulwanyisa nguzi wane Uganda lwaki ye bw'alekerawo gigaba n'aga kati ekimala ne kigaana omanyi bika bya nguzi ki tulina ebika by'enguzi bingi ebitasobola kukyeki ffe tumanyi mu bribery and corruption ebintu bibiri nti waliwo asaba enguzi ne gwe bawa obuwenguzi ekyo kiri mayine y'enguzi sinene ebintu ebisinga wano it's a kickback nti no ngenda kuwa omaloze sente bwezite influence peddling tino nze nja kusindika akabalo Nurudini omwana yemuteeke mu kifo kino noli muteeke mu nokozesa influence yo ne bayingira mu bifo corruption esingira ddala okutunyiga wane nnyo wawo kye bayita gundi Anihole Alliance ekyo kika ky'enguzi wano tetukiinaako solution Anihole Alliance nti abantu abatakwataganira ddala kumpi emirundi ng'esatu beegatta olw'okubba sente z'eggwanga ojja kwesanga business person yegatte ne munnabyabufuzi ne lawyer oba ojja kusanga owa opposition yegatte n'owa NRM begatte n'omulamuzi oba ne sipiika ekyali ku bampuuga Mpuuga yegatta atya ne Basserwanyi aba NRM ne sipiika Anihole Alliance abantu bonna abatali batukuvu abatasobola kwatagana ne beekuŋŋaanya obwo bwe bubbi obutuyiganya katandika okubukulaga w'otunulira keesi ey'abasajja balaba eya Zirufula KCCA mulembe gw'abasebaana nga be bawa abasajja balaba Lufula ne bamuwa ttenda ne bamala gundi City Council negamba mwasi wa mukyalo ne basazaamu ne bakwatagana n'omulamuzi ne bakwatagana ne bavaliwa ne bagamba mu musasula sente bwesti omulamuzi naye n'aziisa nti sente wezo mulina omusasula
olumuwa ssente n'agabana ne KCCA n'ababaddemu ne bamusasulira lufula bayisa tenda nga bamanyi waliyo abajja giwakanya bwe banagiwakanya tugende w'omulamuzi gundi yajja guhandolinga bamale bagambe gusinze bamuliyirire eyo Anihol Alliance. Yes, obwo bwe bubbi obusinga e Uganda. Osanga opposition nosaba wa government baba ngamba n'okungamba nti sebo ogenda mu state eyo ne bakuwa obuwumbi obwo n'otuuka n'obukadde 8 bulungi nnyo buza ano Uganda Crane yagende wasali musale bagenda yabawandooza oba 1.5 ne buli omu yatuukanga na milioni 2 aba Uganda Cranes zagwerawo sijja kuboogera abali awo nemwe mubamanyi kuliko omwo yali omuyimbi kuliko omulala ki kuliko zigwerawo ne bazitemako nze nina gwe mmanye yatwalanga abazirwanako eruweero yabakuŋŋaanya Costa 2 kwolwo nange nali victim naye saagenda waliwo abaagenda mu kifo kyange ne batuuka ewa president n'abamiitinga president n'abawa buli omu milioni 3 baatuusa 5 byonna bikolebwa president bamanya kino yes bwe bakuwa sente ne bakwalocating nti zino milioni 10 zikukatibwako okufuna ennyumba ne bazikuwa n'otagigula nga oli mu tteeka nti omuntu afuna omulimu bwe guti tuba tulina omuwa milioni 10 ne bazikuwa n'otazigula ekyo kika kyanguzi iki kakati kankuze e Bungereza ku mulembe gwa Cameroon kano kangakuwo kamalireyo ddala nti mu Uganda mulimu etteeka nti buli afuuka omubaka wa parliament aweebwe emmotoka kati yabukadde 310 n'obu bwe bayongeza obukadde 315 buli muntu ayina emmotoka n'atalina azisayininga n'amaze mu parliament ebisanja nga buli kisanja afuna era namboozi agenda kufuna yes kakati anti wenkuddizayo wenkugambye wa David Cameron yes ku mulembe gwe yali 29 waliyo kye bayita parliamentary scandal e Bungereza eri yanyeenya Bungereza era nakyogera nnyo ku biseera by'abampuuga ne mbagamba mu Uganda we tutaateeze mateeka gaffe ne woolituwa Katonda n'atuzaalirayo omwana n'ajja afuga Uganda nga tetutereezeza wano institutions zaffe corruption teriggwa Uganda Cameroon e Bungereza kasita ofuuka memba wa parliament babawa esente za housing okugula amayumba lwaki nti omajja kuva e Liverpool wala alina okujera ndani kakati balina okuwa ennyumba okumpi naye nga sente zino baziwa abatakikira baroffs oba counties ezirinaanidde eziri London bagenda okisula nga n'ababaka abasinga akikira Liverpool naye alina amaka mu Bungereza mu London olutuuka nga naye agamba nange sirina ng'abeera n'amaka ga mirundi nga bamuwa ssente ng'adda mu maka ge nga tebazikozesa ab'emmotoka zino zenjogerako yes njagala okuwa ekifaanaganako kaakati we baakitandika okinoonyerezaako ne bakizuula nti bangi abalina amaka abalala tebaagagula naye nga baabawa ennyumba tekuli alondoola e Bungereza sikanda eri ya shakinga parliament yakyusa Bungereza kamala anti kyekugambira yakoleeta sikanda kye baakola baateekawo commission of inquiry ng'abanoonyereza si bye bino ebyawo natulidde ngamba laba bana abaceka mbu SFC cyane ne UPDF be bali ewandita amongo kakati we baamaze okukola ani agenda okunoonyereza source ya ssente ndudi goloza ani agenda okunoonyereza ayigigi abaddemu ba Betty Kamya Betty Kamya omanye sente za n'amataka agabuliddawo ne mutawani gwe yateeka mu landis Betty Kamya simubanja nnyo yatuwa lipooti omukulembeze n'amugamba ba ku bantu ba anti kakati kyenkulaga nti ayigigi tasobola kukola alipootinga wa mukulembeze omukulembeze oluripootingayo President Museveni alinga omuntu eyalwala ebigenge nga ne wagamba omukubako enswera omulumya olukuba bwoti President Museveni buli eyenjigidde ku nguzi we mugamba omukwata mutugeno maliza nga ayina akakwate wa President Museveni oba ku akazu ake Uganda akazu buli ababbi abasinga bamaliza basibira mu kazu ake Uganda ke kaliwa akazu kali ke Rwanda akazu kyakitegeeza small house ku mulembe gwa Habyarimana bagenda ne bakola group y'aba elites mu Rwanda nga muno mwalimu aba business person ne wera bannabyabufuzi abafamile ya Habyarimana ne mukyala we Agase Kanziga then business person n'abannamagye
kati akazu kalimu abantu abava mu Northern Province eyeruhenjeri eyo ye yali evaamu Habyarimana kati bonna abava eruhenjeri bagavana bani bonna nga bali mu kazu ne mubeeramu bajeno kati kwaliko nga gundi jeno bagosora Sioneste bagosora nga naye ali mu kazu ke kafuga Rwanda ka gurupu katono nnyo yes nga mulimu Agatha Habyarimana mu kazu mwalimu yali mukoddomi wa Agatha Habyarimana bali bamuyita Protais Zigira Nyirazo ngoyo mukoddomi wa Habyarimana muganda wa mukyala ali mu kazu ne mubeeramu Serafini Rwabukumba ono yali muganda wa owagundi yali sani iniro owa Habyarimana ne mubeeramu Protais gundi bazararenga ngono yali muganda wabya so abantu ne mubeeramu omugaga Felicini Kabuga n'abalaka bali awo betololwako kintu nga betololwako ekintu emifuyo gyonna radio ebazina buli kimu papula z'amawulire buli kimu kyonna ng'abo be bafuga Rwanda akazu era ke kavaako genocide kaakati wotule Uganda waliwo akazu akali related kubalina akakwati President Museveni oba ku maama kaakati kogatta n'abaddiriraawo bakazimba abaasibwa oba wafubutuka bbali kaakati abo babeera bakozesebwa naye nga tebali mu kazu essaawa yonna babakuba kati Anita Amongo teyamanya nti tali mu kazu ye nalowooza olw'okuba ali mu gavumenti nti munene so nga tali mu kazu abali mu kazu tebakwatibwako kankuwa ekyokulabirako Muhoozi yakayana ne President Museveni n'amugamba taata gw'oyimiridde naye omukoddomi ye Ssaababbi Museveni yakolawo ki walabako nga baaza enju y'omuntu oyo nti Muhoozi agamba President Museveni nti President Museveni yali alina lwabwogo n'amugamba oyo yennyini gw'oli naye Ssaababbi w'Uganda nkulaba waliwo kye baakola yadde bamulumbe nga bwe balumbya Anita Amongo akazu ng'ake Rwanda ali mu kazu tasobola kukwatikamu London gundi eri we baamala okunoonyereza ne basooka bakwata abakirimu ne bamala buli gwe baawa ssente baabalagira okuzizza bakuwasira ennyumba tewagigula kuba baateekawo commission eri independent nga kuliko ba auditor kuliko ba forensic expert abajja okujja mu kompyuta bakebere be baawo omulimu gw'okunoonyereza wano ke bakutojja kulaba igigi somaya financial intelligence erimu ababbi abajjudde nti be balina okunoonyereza tebalina kye basobola kunoonyereza so kaakati we baamala okunoonyereza ne balyoka bayisa etteeka eryakola ennongoosereze mu paalamenti y'e Bungereza mu nsasula ne bateekawo akakiiko akalina okusasula era akanoonyereza akakola discipline y'ababaka akali independent wana akaffe akakiiko akakola ku discipline obosi y'omu ku bali mu parliament speaker be wamu kubakola ku discipline ate akulira parliament akulira sente yakulira okuzigaba ate yalina okunoonyereza ku discipline temusobola kulwanyisa ngu so ebungereza baakola akakiiko ne kaakati n'emisaala gy'ababaka ebungereza akakiiko kana kali independent ke kajigereka kati kyembuuza amayumba baagazza sente bazikomyawo abalala ne basibwa abamu baalizayininga nga balaba sikando kyogamba sikando nejja ng'ebuuza ne babuuza ku mmotoka bonna ababaka tujja kubanyiga nziraba ne ŋŋamba ne mmala nfuuka naye kaakati ekyo tekisobola kukola lwaki ababaka abasingayo bava mu kazu ke kabateekanga mu ssente wano tulina n'abaffe abaawano anti nabo ne bagendera ku bali bakugamba surrounding eno abatali baakazu anti surrounding corrupts human nature abantu kugundi tuyigira ku embeera ebeetwolodde mu famire nga bafumba walaki obwongo bwonna bujja kubeera ku bika bya bamuke kituufu bujja kubeera luye surrounding gy'olimu kaakati na wano gundi Jean Jacques Rousseau yali philosopher yagamba surrounding corrupts human nature ne wojjanga oli mulungi n'osanga nga booli mu bye bakola naawe oyonooneka kati bano bonna bassennyonyi baani bonna na bano betulonze bazambaali abagamba nti abayirawo omubiri olutuuka eri nga bagwa eddalu olwaki surrounding kaakati n'Anita Amongo nalaba nalukoola olwalayira nagenda emmotoka njagala akaziwe Bashiri yali atya omubiri gwe yabayirangawo oluli yaguyiwawo olwatuuka wali n'asavuwala paaliyamenti yaffe oba ebyobufuzi byaffe buli abirinnyamu asavuwala kuba kyekiriwo nga naye kyava ku ki
pulezidenti we yajja mu bukulembeze yamanya ekisobola okuwangaza mu bukulembeze leka abantu bakole bye baagala simplistic leader kyovala yagambanga ekitatta muyima tekimala nti bwe baba sente tebaziddusiza mubaleke babbe eyo ye disaster kaakati ovunaana Anita Amongo nti corruption mawanda gwe bakwala ne biliyoni 150 mwamukolako ki oweyigala si omu kubali mu PRU muhozo n'olwanyisa enguzi ngaayo weyigala tewamukwatako ne muhozo ayina battira ku liiso ku nguzi kyenvola nkugamba nti solution y'enguzi wano bino we bagamba nti Anita Amongo bamunyiga lwanguzi tewali kigenda kubeerawo ate bajja musibayo ekinene wiiki amala aveeyo lwaki abadde abikola nga bamanyi era nga bibanyumira abadde agulirira ababaka alwana akalulu kanoonyezza wano babadde tebamulaba nti aspendinga sente ate nga abadde akanoonyeza wabula president bo bennyini wabula president Museveni ye akimanyi nti wosoma mu The Art of War akasaanizu 500 BC mulimu chapter ndowooza ya 11 yogera ku Dadumu Disipayi nga bakugamba nti eno bakikozesa nnyo mu intelligence nti Russia we kusindikira mbega we mumumanya temumukanga mwe mumuyite bali mumutte nga tategedde so Dumu Disipayi baali boogera ku mbika by'abambega nti waliwo omu abeera nga Dumu Disipayi nga akola obwambega naye nga baamugwamu dda so kakati ne bagamba nti mugunde eyo chapter ngaga nti sacrificing an agent without his understanding may turn the battle in your own favor nti mbega sacrificing nga tategedde nti waliwo abamulondola kikyusa olutalo ne ludda President Museveni kaki yakozesa n'amanya nti Anita Amongo olw'okuba mulwanyi asobola okukozesa ssente n'asobola okuinfluensinga abantu ne coercion agikozesa bw'oba omulemesezza kaakati oyo okumulwana tulina kumutta nga tategedde muleke abeere exposed ku ssente azisaasanye nga mwe munootinga nti wano yakozesa bwezi report era president oyo yabadde n'empapula eziwera ziti nga zonna ziriwo yabimanya wabula n'amulinda wali twenaaba njagala okumweliminatinga kuba wetunaaba nga tuli bakubeera ne succession entuufu ng'omukazi oyo akyaliwo w'amaanyi succession eyinza okuba ekizibu asobola okukozesa ssente n'aba project yonna gye muliko kuba sente yagenda kaakali n'amanya ndimufunirawo nga ye waategeka ebipapula emuleke asaasaanye kati we yatuuse nti baagala omujja kuba sipiika kyatandise kwekola kyokka wawulira keesi eyogamba nti no waliwo omukyala eyatemulwa ku maka ga Anita Amongo ku makinoni tewakiwulirako gweba recent weeks nga 2 bwe yali ava ku Christ the King n'agetrespasinga ne bamukuba amasasi omukyala wiki nga 2 yes awo namanya teyafa naye wamanya amanya bali bakolawo we baba bakolawo y'omukyala tugambe yali yakajja mu Kampala yali aluddemu yali amanyi nti webekuba eryo eridda wali so kino tekyali baali batandise olw'olukwo olw'okuba Anita Amongo ne bamanya nti no tusindikayo omuntu ono ateekwa okuba nga n'aba Anita Amongo baali bamutegedde nti spy ayina eiza byaketta ne bamukuba kaakati awo ne bafuna obukakafu obweyolefu ne basobola otandika n'okutandika onyiga Anita Amongo nga bakulaga emisango omukyala bamukubira ewuwo nabino so kaakati kino ekyoggula Range Rover yabadde turning point tuwano wetufunidde Rolls Royce tuwetufunidde omukisa ogw'okukuba Anita Amongo naye nga ebbanga lyonna abadde abikola nga ne President Museveni abikyerishinga ng'amanyi n'omuyita n'alambula jangu olabe kyenkoze wano so kaakati kyesaagala eggwanga abantu bakyamuukirire nti olutalo lw'enguzi batabika balutalo teri kye bagenda kukola ku corruption bali mu kulwana bulwanya Amongo nga muntu teri bwogenda wogamba nti wemutawo olwanguzi ekyali ku skando y'amabaati twamaliza kitutu yekka gwe bavunaanye nantutu babaleka nantutu lugoloobi tubadde tugenda mu kalulu DPP yamuggyako emisango nti emisango gino tugidropinze nabbanja tayina Anita Amongo tayina Matiya Kasajja tayina alwanyisa enguzi both naye yafunako alwanyisa enguzi awo walemu okureactinga nze Kasozi ng'onnimba nti yana alwanyisa enguzi ne tuvaawo ne nkulaga nti nno cases zizze zibeerawo ez'enguzi President Museveni ng'asirika kaakati wano
kwa Anita Amongo osobola lwagenda okuba serious Nurdini ng'oli musajja mukulu oyina muwala wo n'asula ebweru n'ayingira ku 12 nga bukya n'akomawo ng'atamidde n'osirika n'amala ebbanga bw'atyo n'amala n'afuna olubuto osirise ebisa ne bituuka okumuluma olwo n'okwata pakiti ya kondomu n'omuwa muwala wange weekuume oba olwanyisa muwala kufuna lubuto watu obupiira buno weekuume nga naye ebisa bimuluma agenda muleeba wali oyina okikola wali we wamulabira President Museveni woba olwanyisa nguzi wali ali Anita Amongo oyina kumuteeminga nga tannaba kutandika naye tewakikola wayi eimu yose yakulwanyisa ki nguzi njagala kuzaayo katono omalire Augustus Caesar yali Augustus Kaisari Augusto nti mu lutalo olwo olw'okiriyalinga line of succession waliwo abamu abalwanyi kuba Roman Empire yasikirwanga olumu abalwanyi kati waliwo Germanicus ne wabeerawo omulala abo bonna bagenda balwana Tiberius yabattira abamu ku malwaniro aba bonna ne ba successor Tiberius Kaisari Augusto yali yamugano omuli organizinga ng'omwana kuba yajja na mukyala we mujja na nnyina naye ye n'amanya nnina okukuba bonna ba potential successor ne bafa we baamala okufa Kaisari Augusto yamanya sirina kyakkola n'agamba kaakati kamwadoputinge abeere era Tiberius ye yakwata nga naye mujja na nnyina amaze okuba bali bonna n'abajjawo so okuvaawo we twasomera mu kye bayita clearing the line of succession kiba kyabulabe nnyo olutalo lw'okunoonya ani anaakwata obukulembeze nga omukulembeze aliwo omukulu talina clear plan ya succession luba lubi nnyo kaakati wano Anita Amongo bajja kubakuba abantu bangi bagenda dugenderamu ate n'assassination ezisinga zibadde zijja ziri part of that ezibaddengawo ezimu ziri part of that balokeeki baani abo bonna enfa ze bafuddengamu zikanga lokeeki nga yakutte wano omusajja yalwana Mogadishu Battle of Mogadishu okukuba tabeera mwangu abantu ng'abo nga bakyaliwo olanya bannange olanya yalina maanyi kyakutuuka okufa no olanya ebizibu byabwe era ng'ogyeko ekyo olanya nabo baayina ebizibu byabwe olanya ekikulu n'embeera nabo ze baalimu zaali ze olanya ng'abeera mu maka talina na bayambi talina naki abeera yekka yali yeeyisaamu engeri eri strange olanya habiti ezo ez'ebipikipiki ez'ebikikiki ebyo so yali yafuuka is a target naye ate alifudde kino kyalibadde kyangu nnyo olanya okubeera bw'atyo naye nga olanya I suspect ziza kuba competition zaabwe awo zakulwanira bifaawo nga zamuviirako obuzibu weewaawo nga n'obulwadde obulala bubeeramu naye nga si kyekyali nnyo ekyamako kayinza obaamu ng'olina obulwadde obulala yes naye oli n'ayitirawo n'afa so naye nga bino byonna ekikulu kya byonna kyenkulaga nti awatali clear plan ya succession tugenda kulaba abantu bangi nga babba omudidi gw'ensimbi beetegekera piriyodi eyo eyiza kugulirira bantu kudda ku sayidi yaffe oba si ekyo tuyinza okukiraba the worst niwesanga nga n'emmundu mwesiri bano bajja kukuba bagundi balwanegane ne bagundi singa olutalo olwalimu muhozi ne lwaboogo Princess teyayingirawo swalibadde kati twalabako omufu kwabo singa teyayingiramu olwo lwali lunene nnyo naye omukayi ayituuka atya okuba n'amaanyi ewaka ati nkugambye ng'olaba omujja na nnyina abakaata abo baba babulabe nnyo lwaki nti empaya zonna ezisinga nga balwanira obukulembeze sayidi ey'amaama ewangula ewagirwa maama ewangula emirundi egisinga incidences ntono nnyo wetwalaba ku Esawu ne Yakobo Esawu yali ayagala taata we Yisaaka okukamala Yakobo nga maama wa mwaga ng'era Yisaaka ye favorite naye maama yayiyiza Yakobo ne babba obusika bw'Esawu so bamaama we bakwatana danga bali mu bukulembeze emirundi egisinga basakisidinga kyova olaba empire ezisinga mu China zamalizanga ebiseera bya China wabeeranga we bayitanga ba Dowaga Empress yabeeranga mukyala wa Emperor naye ba Emperor baafanga ba Dowaga we bali era ba Dowaga be basinganga okuteekangako abasika yes so kakati wabeerawo ba King Maker kati sayidinga omukyala waali n'omukulu waali akulembere gwanga ng'omukyala ali active sayidi yeetera okuwangula naye abantu basanyukidde muhoozi muhoozi enkola gyakulamu singa agenderawo
n'atakoma kwa Anita nga ye n'atugamba kyekyo kyenkugambye balabye ayinza okukyusa eggwanga mu bintu by'enguzi. Kyenkugambye nti nno obuli bw'enguzi wano tebusobola kubeera solved democratically. Kijja kuba process ebeera nsibu. Walina okufunikawo omukulembeze ow'amaanyi asobola okukikola. Naye Muhoozi wale yange weeri nti ekintu kino kiyinza okukoma ku Anita Amongo. Abalala bonna ne basigala nga bayinayina lwaki nti Mawanda waabanga akyali mu PLU nga temwamudinawunsinga ntandika okubuusabuusa okukola kwa Muhoozi. Mawanda nga akyali wale owobuwumbi nga temwafayo singa Muhoozi yagamba nti kale ku ekyo yadimanga mukwano gwange mugobye mu PLU asoke yeteeze ng'ekyayina ekyayina minisita abaliko abaminisita babiri babasalidde gwa kalabba naye bayinza kale okukiza ku life in prison. Kuliko gundi bamuyise oba lihuwengi naki baminisita bali babasalidde naye olwatandika okubanoonyerezaako ne babajja ne ku Communist Party ku Central Executive ne babajjako. So essaawa eno nga Mawanda akyaliko ku PLU mbuusabuusa Muhoozi okuba effect mu lutalo lw'enguzi singa yamuzza ebbali kale naye twaligambye nti n'okumunoonyeza kuganya naye ng'amuzizza ebbali naye ekirala strategy ya Muhoozi gy'akozesa ku Uganda eyinza obutakola okulwanyisa enguzi. Strategy ye yakubeera one man's army nti ye yalagira gundi ono nameera ayogedde gundi ayogedde ati bano abeeno baagaana okukola bwekwata n'abalala bamaliza babatadde. Kyenkugambidde nti ekyo tekiyinza kusolovinga bizibu bya nguzi. Ojja kumaliza ngo osportingayo bwe kati naye okanga mukondi omusajja enguzi si yakanga. Enguzi erina kubeera well planned woba onooteekawo structure erwanyisa enguzi. Kyova olaba Jinping okusobola okulwanyisa enguzi ekyalina okuva mu 2013 nga yakakwata obukulembeze yatandikawo anti-corruption yatandika anti-corruption 2013 weyakwatira 2012 weyakwatira obukulembeze yatandika kye bayita anti-corruption campaign emaze decade namba nga wano yasookerwawo okuddamu amateeka ne bagaluŋŋamya omuntu era abantu abamu bagenda ne boonoona ekintu kino singa tuborowinga poliisi ya China esolovinga enguzi e Uganda naye wano bagenda ne bagamba China buli abba enguzi kalabba ne boonoona ekintu ekirungi si bwe kiri. Baateekawo amateeka era ne bateekawo ne ssente bazita remunimubi ye currency ya China mwemu kye bayita yuan. Baateekawo nti buli abba okuva ku katugambe $100 kutuuka ku $1,000 ojja kusibwa emyaka 4 osasule neki oba ne proceeds ezivudde mu bubbi tuzikwata nti woba wabba sente za gavi zaali million west bajja kunoonya byonna ebintu byewakola ki byewateeka mu sente bazizze etteeka lyabwe. Obbya okuva ku $1,000 kutuuka ku 5 myaka 7 okusiba ne penalty n'ebirala. Abbya okuva ku $10,000 kutuuka ku 5 gwate bajja kusiba ondoza kuva ku $10,000 nga 10 kutuuka kweyongerayo awo kalabba China ejja dola kalabba oba sekyo okusinziira ku severity baani abaali affected ne kyewabba wakosa kyenkana ki ekyo kikuteesa kalabba oba tewakosa nnyo basobola okuzza ku mayisa gamba omulamuzi apima mu kusinziira ku musango n'asala naye ng'ekikulu nti essente bazirikavalinze naawe penalty bagitaddewo. So kaakati na wano singa ekyo kye twali tuyina Muhoozi waba n'agoba enguzi sooka okyuse ebintu weebityo onoonye anti-corruption commission zirina kufaanana zitya. Wano e Uganda omuntu anaalwanyisa enguzi olina kusooka kukyusa constitution oteekewo ebifo wabeerewo president oba ne prime minister woba onoolwanyisa enguzi nga Singapore tilikwaniyu Singapore balina president likwaniyu yali prime minister nti baateekawo obukiiko bwa mirundi ebiri prime minister tubina nabbanja ono ali ceremonial talina role twetaaga prime minister ng'ayina role nga wolaba Obote we yali ne Muteesa nti Muteesa yali asobola okuvetoowinga ebimu Obote byakoze ki n'okuimpeachinga Obote ng'Obote
yakulira kye bayita executive government yaraninga cabinet kijja okusolvinga ebizibu bya wano anti kyenkugambidde nti ne muhoozi tasobola kulwanyisa nguzi lwaki nti muhoozi gwagaanyi teri ajja munoonyerezaako songa e Singapore wotula system yaabwe waliwo akakiiko akalipoting wa prime minister newa president singa prime minister akwatibwa ensonyi omuntu we mugende wa president n'alagira bamutandikeko era minisita omu eri Singapore yali wa public service yakola nnyo ku train n'akola ebintu bingi yateekawo reforms nnyingi naye we yali nga bawaadinga ettaka abagenda okuzimba amazzi so company yalina ya mu South America yafuna emitwalo gya $10 we basaba prime minister amunoonyezeko naga minisita wange ng'akoze ne yeegiraagira ne bagende wa president akakiiko akalipoting wa president ne katandika okunoonyeza we amanya nti batandise process yeetuga so kakati wano nti gatulina muhoozi ye president yalagira gundi mumunoonyezeko mawanda mumuleke gundi mumugire tosobola kulwanyisa nguzi oyina okuteekawo parallel commission ng'era waliwo omuntu acheckinga ku decision zoono naye Museveni ng'ataddewo ezo anti ziripotinga wani anti-corruption court reporting wa president yalonda yalonda biriawo nga munana bonna ng'alonda aliki omu eri nkulaze nti akakiiko kalipotinga wa prime minister akalala wa president ebyo muhoozi byalowooza nti najja kulwanyisa enguzi bw'ati olw'okuba bikopi e Rwanda bijja kuba bizibu wano Rwanda foundation yayo bagifoominga abantu nesooka eba purifying wano ab'e Uganda balalu bamanyidde obubbi bwa president Museveni okubatandika obalwane n'abanoonyerezaako nebye banoonyereza babigula n'ekirala kyonna kaakali okulowooza nti muhoozi nga ggwe ogenda kubeera omuntu ajja okunoonyereza omulungu naye anoonye bugagga nga wano UNEB omanye ekiri mu UNEB obubbi bw'ebibuuzo bwonna obwalingawo 2018 nga bugenderere abaana babba bagenda mu UNEB ne basasulayo ssente waliwo asasula ssente n'asiiringa district eyo yonna tewali alina kunsinga ezo ssente newabeerayo abasasula ne babawa empapula newabeerayo n'abaana ababba obubbi nga bakolera ba official ba UNEB abaana baalindanga abatwala empapula aba UNEB nga boda yambuka bwetu si boda babeeranga na mmotoka mulimu generator mulimu ne gundi neno kola photocopy printer bayina ka chemical era kavamu aba UNEB ke bateekako siiringa ebbaasa omwana akateekako ne yeesumula bweti n'amala ne bagizaako ne keekwata bayina ka chemical kuba abakola ekkufulu bamanya n'ekisumulula ekkufulu abakola bu chemical okusiiringa ebbaasa ezo za UNEB bamanya n'obuzisumulula kati abaana bamuteega wali ne balufotokopinga ne bazaamu bo ne balyoka basatulatinga 2018 nali ndina waka ewaffe Nakasongola saawa 12 olweggulo ekibuuzo kya economics bakikola nkeera eyampeeza pepa yali mu Algeria nga pepa yatuuse ne mu Algeria ne bakiweereza nze ku WhatsApp naye ngolo bagikuwa abaana bakobe sasa ekiro ne balisulamu ekyali awo abaana babba ekibuuzo ebiseera ebyo era naye ekyaliwo kiki nti UNEB olwamanya Luweero wewali entabiro y'okubba ebibuuzo okusinga olwamanya baayoola abasomesa mu Luweero mu abasukka mu 200 naye bakola ne biliyoni abakungu UNEB scouts nga buli gwe basanga bakukwata tutwale wa muno mukubire essimu ne bakwata gye baakoma okuweza buli yavanga yatasasula nga miliyoni 14 tebaamuta naye waliwo gwe bakwatako yadde oba omusango gwe baatuusa bakifuula project yakola ssente so obubbi obuli e Uganda nga watandise okugira nga watandise totagana kukola sente zikomawo obugomi nga tugaggawalirawo okukwata kwabo bokka ababbi Uganda esobola okukola projects ezitagambika naye bano tebayina busobozi lwaki obubbi bufubutuka mu kaso ojja kukomawo kasozi bwatyo bwatambudde ekijimusa weekiri kikyaliwo waliwo yankubidde Nuruddin ekijimusa ate ekijimusa kiri wano ewa Kisekka emabega bakiyita Fatiso Mwanyi bitooke miti n'ebirala byosimba butunda Fatiso ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63 ekijimusa Fatiso akasawo ka kilo 25 ka mitwalo 7 gende wa Kisekka emabega waayo obuuze wali bondi ewa Kisekka katale obuuze emabega waayo ngadde no ku Aga Khan we wali bondi obabuuze bondi eri wa munda we wali store agali kwoleka Fatiso
Kasozi nsaba abantu bawe ku namba eyo abalina bye babuuza. Enamba eri 0756 672211. Okay. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana omulundi omulala naye ng'ekiri e Uganda kitokota. Gwe mu comment otugambye ekibiki byolabyewo. Nze Nurdin Ntege, philosopher Kasozi Samuel Ugendi naye tulina ne muganda waffe Mose Sewanyana tukola bufenna ttiimu nnene nnyo n'abalala. Mweraba.